ne batasanyuka ne baga nti ensalo zandifananye bwe zityo. Tubuulire kiri kitya ku nsalo. Ya Apollo otusime ensanyusa okuddamu okusisinkana saawa zino kusaba mukaaga ezekire ekikeeseza olwaleero wano ekatuna wetuli baguddewo ensalo bannayuganda abava e Uganda ogenda e Rwanda okuleka nti batambula ate ne gatuna eno katuna eri gatuna saidi ye Rwanda nabo baguddewo bannayuganda okubanga batambula mu mbeera emu oba endala nga bava erudda eri nga badda erudda eno ekyo kyo kyaguddwawo naye obuzibu kakati we bukyali bwe bw'okuba nti saidi eno eya Uganda embeera y'enguudo embeera y'ekifo kino wano wenyini ku border post we tuli yo ekyali nzibu nga n'emmotoka eno yennyini esoose okulabika nti ejja ajjukira yatuuse saa mwenda ezekiri ekikeeseza olwaleero ekyalemedde wano mpulidde nti bagenda kuleeta greda nga balabike nti bagisindika kati embeera gye tugenda maaso n'okubalaga nti ekitundu kino kyo kikyali mu mbeera mbi bagezaako buddaabiriza bintu na kulongoosa kifo nga mugenda maaso n'okulaba kyekyo ekiriwo nti wano bayiyeewo malamu nga bwe mubumanyi bw'atonnyamu enkuba yatandise saa 8 okutonnya negye buli eno ekyagenda maaso n'okulabika nti bufuuyirira wano bwe mutunula maaso bitaba by'amazzi byebiriwo ku saidi ya Uganda eriyo kiri kawerete kubanga okuvira ddala saidi eya Rwanda gatuna olaba nti kolansi mataala biki naye wano wo bagezaako bugeza okulabika nti buli kimu bakirongoosa banaffe ab'ekitongole ekyebyenguudo abayonora nabo baleeteddwa mu bungi erudda eno okulabika nti baddaabiriza enguudo nga onaatera okutuuka wano mayiro nga 3-5 enguudo zibadde zaawo mugguka nga n'emmotoka tezisobola kuyitamu ayonora yazze era we tukeeredde olwaleero nga enguudo baziyeemu malamu awo nawo neebuuza era simanyi oba mmotoka kubanga amakoona mangi zinaaba zisobola okusala okutuuka wano naye nga ekiri eno abantu bagenda bakubira amasimu abavuga trucks zinenene babagamba nti mujje muyite eno kubanga kusinzira ku banaffe abavuga ebimotoka bino abatugamba nti eno wanguko era kumpiko naye wano e Uganda ku ludda olwa Uganda embeera yonna ekulaga nti okwetereza kubadde kutono batandika butandisi buno obuyumba bulaba obuli wano babadde olunaku olw'eggulo bagenda maaso nakulayika nti babwokya ebyuma babuteekeko amabaati kitegeeza nti wano saidi yaffe mu Uganda embeera yeeyo kakati eriwo kyenjagala okutegeezako omulabi waffe agenda maaso n'okulabika nti otulaba we twasembera okubalaga ebifaananyi ebituufu ebyali eno nga bagaddewo ensalo emyaka 3 egiyise oluguudo lwonna lwali lujjudde emmotoka ezo ezaali zijja eno naye bazidayivatinga ne ziyita mu bitundu ebirala ne ziba nga zayingira Rwanda kakati tewali mmotoka yonna gy'osanga ku luguudo eno yokka gy'oyinza okwogerako kubanga yeesoose okusala ensalo okuva sayidi emu okudda ku sayidi endala ng'ogyeko ez'abakungu abazze okuziika Governor wa Bank of Uganda olunaku olw'eggulo. Apollo tusime kutwalizaamu kyekyo ekiri wano y'embeera eri wano tennaba nnungi nnyo mu mbeera y'ebyentambula ate n'emmotoka nazo tezinnabeera nyingi ziva erudda lwonna. Uganda tennaleetayo esala kudda Rwanda yokka yeereeseeyo ebyebito bibiri kankuddiza omuzindalo mugende maaso n'okubaganya ebirowoozo. Tono nnyo baana Mutebi mu kigambo kimu kyokka tubuulire ku nsalo zo endala ku byotegeddeko zo ensalo endala zo entegeka eryetya ey'okuziggulawo kuba eyo si ensalo emu yokka eyabadde nzigale. No okusinziira ku bannaffe aba customs ne bannaffe aba URA bategeezezza nti ewalala yonna ku nsalo endala zonna eziyingira eggwanga eya Rwanda wo tewali buzibu era ekimotoka kino kyolaba wano emabega kisikaana kirina gye kijjiddwa ku nsalo emu era egenda mu ggwanga erya Rwanda eri yonna tewali buzibu bwonna obuzibu okusinga abubadde ku nsalo eno yennyini gye tuliko kyova olaba nti motoka zonna ezaali zigenda ziyita wano baziragira zigende ziyite ku nsalo endala 3 eziyingira mu ggwanga erya Rwanda yo tewabadde buzibu bwonna wano wokka wabadde kalumanywera era wano babanga baguddewo kitegeeza ewala wonna tewali buzibu era bategeezeza nti bo abantu abatambuza ebigere kubanga bo twabalabyeko nga tebali mu mmotoka wadde bakkirizibwa okusala okuva eri n'okudda eno kasita obeera n'ebiwandiiko ebikukkiriza okusala twabalabye akawungeezi k'eggulo nga basala naye nga wano bagamba nti kumpiko okuva ekigali okutuuka wano ziringa kilomita 95
kyokka naye ate bw'oba oyise ewalala wabeera wawanvu nnyo kyova olaba nti wabaddewo abantu badde tebatera nnyo okuyita ludda eri naye ng'eri yo babadde bakozesaayo okusinziira ku amawulire ge twafunye wano we tuli yo wabadde bakkiriza okulabika nti bayitawo okugjako Apollo pozi bw'oba oyagala nkufunireko katono ku mwami ono asoose okuyita wano ngenda kubanga nkufunirako mu kigambo kimu bibiri waswa mpayo eddakiika emu omukulu ono waswa gwoyinza okugamba nti yasoose okuyita wano ekyo yayinza okukitunyonnyola obulungi kubanga nange mbadde kirinamu ebibuuzo naye nga bwe babadde bakozesa ensalo yagenda okubanga akitunyonnyola agamba tundulawo erigolaba abagenda kuteeka wano watareddwa katenti aka COVID-19 mwetusimbye kamera bagenda kubanga bakebeeramu COVID-19 abanafu abali mu studio n'abalabi ba Salt TV tulimu nnyo kumakya bandyagadde okumanya ensalo endala zo zibadde zikola oba nazo zibadde nzigale ng'ensalo eno zikola kakitumba ekola era gye tubadde tuyitire zo zikola kakitumba nekyanika zo zikola ekirala obukwakkulizo bw'okuyita ekakitumba nekyanika bwe bubadde butya temubaddemu kusika muguwa n'ebirala ate ekiri loole zozo kazitambula naye kati oba nga ggwe nti osala ogende awo tokkirizibwa kyekiringa nekakitumba era abavuga biroole mumukola ki musala nemugenda kuba mutwala byamaguzi naye abasaabaze abantu ababulijjo tekiriyo ekyo era ekirala kyetwagala okumanya ekakitumba baasi zibadde ziyitawo oba teziyitawo tekiriyo newobeera ggwe nti osala oyingire mu kigaali ova e Rwanda odde Uganda tokkirizibwa kintu kimu ggwe gwavuga emmotoka osala n'emmotokayo tewali baasi oniyitawo ng'ovuga yabyamaguzi esebo eyabuyonjo nedda tewali esebo kale emmotoka eganya okuvaawo bagenda kuleeta tractor bansike enveewo esebo ndowooza Apollo tusiime ne ttiimu nga muli mu studio kiraifu ayinza bulungi ku nsonga eyo atugitegedde wano oba bikyaganye emmotoka ekyaganye olwakaseerezi naye tetunnalaba tubadde tulowooza nti baasi esooka okuleeta abasaabaze abayingira Rwanda tunagirabako saawa zino naye byonna ebyo tetunnaba kubirabako tukyalinda bulinzi okuggyako ng'era waliwo ekirala kyewandyagadde okumanyako naye ekyo sofa kyekikyali wano wetuli saawa zino ku nsalo ya Uganda ne Rwanda e Katuna. Zanyo tuyanzege